1223 nkuliseyo mu sabbiiti abafunye ebirungi mwenna tubayoza ate abafunye okusomoza okwenjawulo tusaba Katonda asobole basaasira saako n'okubagumya. Nkulisayo bannaffe be twabadde nabo wali mu kutereka loomwa tusaba Katonda amusaasire ebyamusobako ate amuwe ekiwummulo ekyemirembe. Olusuula by'obulamu abajja ku lunaku olwokutaano mwebale nnyo okuddamu Mulango wa Ssaabasajja Kabaka. Nzikiriza nti enteekateeka eyo yali nnungi nnyo era wagifunamu kikulu nnyo okulaba nti abantu ba Buganda mbeera balamu n'olwensonga enteekateeka bwe zityo zijja kuba zeeyongera okujja. Kikulu nnyo okulaba nti nno tuzandiza omwezi gwa February, omwezi gwa March, omwezi gw'abakyala gwe mwezi mutukuliza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna era ng'omulamwa gw'omwaka guno gwena kubeera abakyala ku mwanjo oba okulaba nti tubateeka mu bintu byonna bye tukola naddala okulaba nti tutambuza insafe. Kale no kikulu nnyo laga maama w'omukwano, laga mwennyoko omukwano, laga mukwano gw'oyo omuwala omukwano mu guno omwezi kubanga abakyala kikulu nnyo abakyala abo nga bali ku mwanjo ate eggwanga lyaffe lisobola okuba nga litambula obulungi. Obubenje nabo bukyaliyo. Olunaku lwaleero mbadde nzijja bitundu ebyennaalya ekimotoka ekibadde kyetuse omusenyu ne kidda emabega enkyukira ate ne kigwa. Kale oba ovuga ekidduka emmotoka ezo ndala nga ziri ku busozi nga zigenda togibeera kumpi gibeereko akabanga nti singa ebeera emereddwa omugoba waayongedde emabega ebiziyiza nga biganya okukola osobola okulaba engeri gy'oyinza okwetaasaamu. Totambulira emabega ga bimotoka ebyo bw'oba okitambulira emabega kibeere akabanga ate ffenna kikawatako okulaba nti nno tulwanyisa obubenje. Nga bwe nkonjulidde mu nteekateeka olunaku olwaleero guno omwezi gw'abakyala olunaku olwaleero mu ngeri ey'enjawulo ku puroguramu olutindo anegatiddwako abakyala okuva mu BRAC Uganda bazze okubaako enteekateeka gye batuwa naddala okulaba nti nno gwe omukyala ali eyo naawe omwami ali eyo oba oliawo obaako engeri gy'okyusaamu embeerayo ey'obulamu. Ngenda basaba batulamuseeko ndi n'omukyala Allen Katushabe ng'ono nno customer oba client oba omu ku bantu abafunye mu nteekateeka za BRAC saako n'omukyala Nakiganda ng'ono nno manager mu BRAC Uganda bazze balina enteekateeka gye bagenda okubanga batuwa nga abulakkiriza mbasabe batulamuseeko ate tugende mu nteekateeka olunaku luno olwaleero. Batulaba mwenna balamusizzaako amannya n'eddoboozi mpitibwa Nakiganda Christine okuva mu BRAC Uganda Bank Limited. Ntuusa okusaasira kwange eri abo bonna abafiiriddwako abaabwe ate n'okuddaabiriza abo bonna abafunye ebizibu ebitali bimu. Mukama Katonda abakwatireko. Weewaawo mukyala Katushabe. Amannya n'eddoboozi Katushabe Allen nviiridde Nansana ndi mukyala mufumbo nnyina n'abaana n'omwami mbalamusiza mwenna abatulaba. Weewaawo kansooke ne Christine. Waliwo omuntu atulaba ku BBS TV enkyaliro naye nga oba oliawo tamanyi BRAC kyeki tamanyi BRAC kyekola alaba kapande ka pink awantu kawandikiddwako BRAC naye nga tamanyi ki kyemukola exactly. BRAC mukola ki mu nteekateeka zammwe? Okay, neyanziza akakisa kano okutandikira ddala abatulaba mbaaniriza n'ate omulundi ogwokubiri okubeera nga mutweyunzeeko okutulaba ku puroguramu eno. BRAC bank eyetongodde tuterekera abantu ensimbi tubawola akasente abantu bajja ne bagulawo naffe accounts ez'enjawulo ku buli mutendera gwonna tulina accounts ez'enjawulo ate tulina ettabi eryokubiri eriyitibwa BRAC Uganda NGO. Tulina amatabi abiri, tulina BRAC bank ne BRAC NGO. Head office zaffe za bank ziri Kabuusu ate yo NGO head office zaayo tuzisanga Nsambya. Weewali nyusi. Christine, osobola okutusigira ekifaananyi wakati w'enjawulo mu operations eza ekitongole ky'obwannakyewa ekya BRAC oba BRAC NGO saako ne bank byawukana bitya mu nkola yaabyo ey'emirimu? Weewali nyusebo. Okutandika nga tetunnafuuka bank twali ekiwayi nga tuli wamu nga tetuneetongola nga bank. Bwe twamala n'okubeera regulated ne tufuuka bank agamu ku mateeka ga Bank of Uganda nga kitukakatako emirimu gya banka okujawula kujja NGO lw'ensonga nti wano basically tukwatagana na kiyitibwa ssente y'omuntu. Mugikuumye mutya eterekeddwa etya. So omulimu omukulu oguli mu banka gwe gw'okulabika nti tutereka ssente z'aba customers baffe. Munnayuganda okusingira ddala owa wansi BRAC gwe singa okutunuulira. BRAC nga bank tulina accounts ez'enjawulo mu bank
omuntu ajja nagulawo account gyaba yeetaaze fixed deposits tulina flex account sa flex account yenkola ey'okutereka ssente naye ng'omuntu oyo twayagala omwinstiringa mu culture ti ssente bw'ozitereka tobeera ate ng'ozijajamya bujajamya so neebanga eyo account yo kasitoma waffe bw'aba agiguddewo omulungi atulaba eteekwa okuba nga omuntu ojjayo ssente luvannyuma lwa myezi 3 buli luvannyuma lwa myezi 3 era account eyo eteekako ku magoba buli emyezi 3 oluyitawo tuyina ze tuyita fixed deposits ezo omuntu asalawo okwefikisingira akasente ke n'agamba nti nze akasente kange nkabaleetedde njagala mukanterekera oba emyezi 6 oba omwaka mulambo okusinziira kasitoma obwetaavu bwe eyo nno nayo fixed deposit eteekako amagoba oluvannyuma lw'ebbanga eryeggere kasitoma lyaba ayagadde then tuyina ze tuyita tuyina abakyala bangi olw'okuba nti BRAC ekolagana na muntu wa wansi tuyina abakyala bangi mu bitundu ebyenjawulo bayina bugroups bwabwe obw'okubyalo abaganda bakayita ka box ez'omu ka box nga nigiina bayina aka box simanyi kashiya yatereka yakasumuluzo kati twakizuula mirimu gyaffe activities zetukola nti cash round zezo batuukanga okugabana nga chairperson yadduse n'aka box owakasumuluzo yadduka nako so okwagala okujjawo embeera eyo ffe nga BRAC ne tugamba tuyambye tutya abakyala abali mu kikula ekyo kwe kuteekawo akawunti ey'okubeera nti essente ezandigenze mu bokisi bazituleetera ne tuzibaterekera so eyo nayo it is a different product eyitibwa VSLAs account bwe tutyo bwe tubayambamu mu ngeri ate mu nteekateeka za NGO kitongole kyammwe ekyobwannakyewa ekya BRAC bwe tudda ku nteekateeka ya NGO tuyina emiramwa mingi nnyo mu NGO okusookera ddala tuyina omulamwa tuyina project ekolebwa mu NGO okusitula omutindo gw'abaana abawala abato abatanneetuuka then n'abeetuuse nga tebali bulungi so tuyina kye tuyita AIM project AIM eyo tuddira abaana bano abatanneetuuka ne tubateeka mu magroups ag'enjawulo ne tubasomesa omukyala yeekuumya atya omwami yeekuumya atya ne tubasomesa bayina kubeerawo batya bavoidinze batya early marriages bakoze batya okubeera nti bafuuka abakyala ab'omugaso mu ggwanga so bwe tumala okubasomesa singa baba bayingidde emyaka 18 tubatwala ne tubayigiriza ekintu eky'omu mutwe nga BRAC nga yo yekikola ku ssente zaayo omwana n'asalawo nti nze njagala kyalaani nze njagala kuyiga nviiri BRAC NGO neesasula bwe bamala okuyiga nga bayize bulungi nti kati njagala kukola saaluuni eyange tugeze omwana yasalawo saaluuni tumukwata ne tumusaza bakuyita kusala dira I believe n'ava eno mu NGO kuba kati amaze okubeera nga ateekateekebwa okubeera omukyalo ow'obuvunaanyizibwa ne tumusaza ne tumuzza mu banka muno ne tumaze omuwa eri mu NGO starting capital tumuwadde ebyalaani tumuwadde capital atandika kati olwo ne tumuyingiza bank ne tumuyigiriza okwewola beewola batya bw'otwala ssente zaffe ozikozesa otya era ozikomyawo otya okwewola kuno ne kumuyamba nti ajja kuyiga okukola ennyo so NGO erina emiramu emirala miyitirivu nnyo tuyamba abaana mu masomero tuyamba health wise tuyina programs ez'enjawulo nayo mu NGO se wow amukyala Katushabe oli omu ku bammemba ba BRAC beesinga okwenyumirizaamu saako bakasitoma abaabwe BRAC eno wagitegeera ddi era ogiyingira otya olugendo olw'okugimanya n'okugiyingira luli ki BRAC eno nagiyingira mu mwaka gwa 2007 nyina omukyala gwe nasinkana mu Kampala nafuuka muganda wange era n'essaawa zino akyali muganda wange ojja kwongerako ku ddoboozi katono nafuuka mukwano gwange yeyajja naŋŋamba nti waliwo ka gurupu ebiseera bwe yali tenafuuka bbanka nga waliwo abakyala bwe batuula kalinga akabokisi naŋŋamba jangu weewereyo akasente okole dda n'okubeera waka nga tokola ki nemugamba sente ezo bwe naazijjayo naazikozesa ki nemugamba mbuulira beetaagisa ki nti ate olina okufunayo garanti nga biki nemugamba nze naakajja mu kitundu garanti agenda mumujjawa nagamba jangu nze nja mukufunira
omukyala nantwala ne bampa emitwalo 25 bamuyita Allen Mirembe omukyala oyo mwagala nnyo ne bampa emitwalo 25 nentandika nasuubula nnyaanya mukene butungulu nga nyina akameeza nkatadde awaka ewange mu lubalaza we natandikira ne BRAC loan eyo nentambulira bulungi nensasula nenzirayo okuva olwo ne kaakati BRAC yekyanyimirizaawo ng'omukyala afuuse ensonga kati. Weewaawo aliko BBS TV ndi n'abakyala Allen Katushabe ngono member ate customer wa BRAC Uganda saako n'omukyala Christine Nakiganda ngono omu ku manager mu company eno ba bank eno ya BRAC batusigire ekifaananyi ku nteekateeka gye balina ndana muguno omwezi ogw'abakyala. Mukyala Allen wanje oluvannyuma lw'okwata ku BRAC Uganda omukyala oli gweyogeddeko wakuyingiza otandise business yo BRAC ekyusizza etya obulamu bwo gwe nga gwe omukyala? BRAC ekyusiza obulamu bwange nnyo kuba loon eyo yalinnya neva ku mitwalo 25 nedda ku 3 nga bongerako 5 ebiseera ebyo bayongerako 5 neribuuka ku miliyoni nedda ku 2 nedda ku 3 nedda ku 4 ku 5 BRAC enkoledde ebirungi. BRAC njizimbyemu amayumba ag'abapangisa. BRAC nguzeemu emmotoka gyensuubulirako ennene. BRAC nyinamu emmotoka entini. BRAC mpeerera abaana okuva ku mitwalo 25 gali agatandika okuva ku 25. BRAC ngisasula bulungi era ndi best client. BRAC sina byenjogerako wabula nkubiriza abakyala okuyingira BRAC. BRAC eyo gyolaba banka eyo terina namagoba mangi. Nze ku lwange ndaba amagoba gayo matini ate enkoledde ebirungi bingi byesobola kumenya kuba bajjayo ne balambula. Byenjogera si bya bulimba ensi emmanyi. BRAC enfudde serebu. Amayumba nyina gawerako. Okwewola si kuzibu nnyo gwe nga customer mu BRAC anti seeteeka wano omukono sayininga wali enteekateeka eyo wasanga kwanguyirwa ki akuwasanga mu BRAC okwanguyirwa nakujjako oyo omukyala gwenjogeddeko Allen Mirembe kubeera tebyali byangu n'owawaka yagamba sijja kusayiningira siyingira bya banka tebajja kunsiba. Kale abantu abasinga okutandika batya osobola okutya ng'ogamba bajja kunsiba. Siganya balatu balabanga baba siba sente zikoze eki naye bw'omalirira n'omanya nti kyenyingiridde nkyagadde kubanze kaloni ke bampa akatono bwe kamala okuzaala n'enzimba n'akadaala kaali kambaawo ebiseera ebyo naye kati kageja nako bajja ne bakalambula kafuuka kaduuka kazaala ne kafuuka kanene. Ekintu bw'okiyingira ng'okyagala ng'omalirire n'ogamba nti kati neewoze ssente ngenda kukola ka bizinensi kano si kujjayo ssente kwejalabya kucakala essente ezo zisobola okukola ki okuyamba. Ekyokubiri okutereka. Omukyalo ono ayogedde manager nti obubox abantu babba obusumuluzo naye bw'owerekereza kati bwe batufuulira banka eno neefuuka banka nga batuterekera akasente kaffe n'ofiisa omutwalo gw'omukyala n'obwofiisa omutwalo gwomu buli wiiki n'ogamba nti ogwo kangutereke neerekereze essente ezo omwaka gugenda okuggwa nga sente ezo zikoze eki nnyingi zisobola okuyamba. Nze bwentyo bwe binyambye nga bwe banterekera akasente kange bampa loon eno ate sijjaayo sente nga siina kyengenda kukola ekimpa sente kyekinyambye ebiseera ebyo obuprojekti bwali bugula sente ntono nnyo munansana ng'ojjayo miliyoni 2 ng'omanyi ogenda kugula poloti ojjayo miliyoni 5 ogenda kugula poloti era sente ezasembayo zaali miliyoni 8 nazo nazigula poloti ye saawa zino yo sinagizimba ekyali awo ekyali empty naye nga binyambye nnyo nkola nsuubula amatooke loora egaleeta yange olunnyuka ate nga nzira kukadaala kange kuba sobola kukaleka kyekirooto kyange kyenakola kekandeera kubanza okutandika okukola ekyo nali nyina wenkola mu woteeri nga bampa 10 oba zaali 15 ebiseera ebyo kati okuva olwo ate ekyo nagamba nakyo sijja kukireka ekyo nakirekawo ng'ekijjukizo sebo mukene nkyagitunda ewange ya nusu 5 yadde siri bubi n'olunyanya lwa 10 bujja ndikuguza kuba sisobola kireka. Mbozi nnungi nnyo mbozi mpomo yengeri BRAC ekyusiza mu bulamu bwa mukyala Allen. Christine kankomewokewo katono omwezi gwa March mwezi gw'abakyala era sabbiiti eno kulwokutaano tugenda kukuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna yonna ku mulamu ogugamba nti abakyala ku mwanjo okusika abakyala and inclusion.
mwenga BRAC mulina nteekateeka ki ey'enjawulo gye mutegekedde abakyala n'ekibuzo ekirala waliwo abantu abalowooza nti BRAC y'abakyala bokka bwe kiri oba nange omwami nsobola okujja nenfuna newolayo 25 nga mukyala Allen nange nentandikiraawo ng'omwami eyo story egenda kuba mpanvuko ku nsonga y'okwewola kantandike n'okubeera nga njogera ku nsonga y'abakyala olunaku lwaffe lutuuse ate bw'otunulira mu banks zonna BRAC Uganda Bank ye bank ekyasinze okusavinga abakyala abangi across the whole Uganda. So nawe wabweru w'eggwanga in fact tuyina amatabi mangi Sierra Leone, Kenya, everywhere. Olunaku lw'abakyala lutuuse bannaye tuteeseteese okubeera nga twongera okubeera obumu n'abakyala baffe era tuteeseteese okwaniriza kuba tulina namba nnene okwanirizaamu kaabamu okujja ku head office yaffe wano tujja kuba abakyala baffe tuba communicatingira okubanga twongera okusharinga stories nabo batufunyeemu batya kiki beenyumirizaamu customer care yaffe bagisanze batya ate n'oluvannyuma tukwatewo ke tunaaba tuteeseteese akatono tusobole okukagabana nabo mpozi tusuubira n'okukola ku bulungi bwansi nga bwe twongera okumanyisa abantu kubanga nga bwe tubabuulidde being a bank does not only stop at lending and keeping naye omuntu olina omusensitizinga sente azikozesezza atya aziganyiddwamu atya byebyo byosanga nti kasitoma bw'oba tewamusomesa byosanga nga balaajana banka zibba ebyaffe nga mukyala Katushabe bwagambye nti omwami yagasigenda mu banka bajja kutwala ebyange naye kati exactly kati omwami ate essaawa zino yenyumiriza mu bugagga bwa mukyala we so kye tugenda okubaako ng'ennaku z'omwezi 7 tusuubira okulongoosa ku butale obw'enjawulo n'okwongera okutabagana ne bakasitomazi baffe 7 olwa sabbiiti eno kuba omukolo omukulu gwanga 8 ogw'abakyala nange nja kuba mu ffumbiro kati mumusazeewo mukikolenga 7 yesebo ku nteekateeka eno by the way abantu bangi bamanyi BRAC nti y'abakyala in that nti era ne bw'oba oluusi otambula osanga wa boda n'omugamba ntwalaako ku BRAC nti wali ku banka y'abakyala so bwe basinga okimanya naye omulamwa gwa BRAC ogwali omukulu bwe yali etandikibwa okujja mu Uganda yava Bangladesh ng'ekyatuuka e Bangladesh waliwo olutalo okweyawula ku India Bangladesh ne India so mukama waffe ye yatandika BRAC may his soul rest in peace yafa n'atandikawo BRAC ng'alabye abakazi mu lutalo be basinze okukosebwa balina embuto tebalina baami abakyala abaami bafudde tebasobola kubeezaawo maka abaana baabwe ne batasoma so ye n'ajja n'omulamwa nti katumbule omutindo gw'abakyala okusobola okulaba nga abakyala omwami ne bw'aba taliiwo oba omukyala ozadde omwana omwami amukusuulidde osobola okuyimirizaawo amaka y'ensonga lwaki bwe twajja mu Uganda yakireeta mu nsi zaffe zino ezikyakulaakulana ssebo okusobola okulaba nti ekyali eri ne Uganda gye kiri okusobola okulaba nti abakyala bayiga okukola beeyimirizeewo so bwe kyatandika omulamwa gwali ku bakyala nga bangi naye essaawa zino BRAC is a bank tusavinga abaami n'abakyala ekyenjawulo nti abakyala baba mu groups so ate abaami tubawolera mu kinnoomu gye twandiyise individual lending naye ng'abaami tubayina n'abakyala tubayina so abatulaba mwenna abali eyo abeetaaga services zaffe nga bank tetukola ku bakyala bokka abaami tumwaniriza n'omukyala tumwaniriza. Christine, omuntu ayagala okwegatta ku BRAC ng'awulidde emboozi ya mukyala Allen naye nga yandiyagadde okujja okubeera obumu n'enteekateeka oba omwami akitegedde leero nti BRAC si banka y'abakyala ng'ayagala okujja okubeegattako ayinza kubasanga luddayo ku matabi gammwe oba mulina enkola ey'omutimbagano giyinza okuba nga ngenda ku kibanja kya intaneti nenfuna ebisingawo enteekateeka eyo ey'okubatuukako eri etya? Enteekateeka ey'okututuukako tuyina toll free lines naddala ku butabo bw'abakyala by the way nakwo kweziri na buli customer approachinze banka yaffe tuyina amatabi mangi okwetooloola eggwanga asobola okujja ku ttabi lyonna lyaba asobodde okujjako ate era tuline ku kibanja ku mutimbagano kwetuli ku tutor tuyina mail addresses so omuntu yenna yendyetaaza okutuwagala okufuna services zaffe asobola okuyita ku nnamba ezo
nga bwe ziragibwa ku screen n'ebibanja ebiragiddwa ku screen. Mpozi namba ennene gye tusavinga eri mu kyalo abatalina busobozi bulaba WhatsApp, abo tubenkalejinga nnyo nti ffe nga BRAC, ffe banka ekyasinza okutuuka mu byalo ebisembayo kubanga twagala tutuuke ku munaku. That means mu ngeri eyo omuntu asobola okukyalira ettabi lyaffe lyonna eriba limulinaanye. Tulina amatabi agasukka mu 162. Wow, anga tumba mu mukyala Allen. Wangi. Guno mwezi gwammwe abakyala. Oli omu ku bakyala abampadde emboozi esinza okunsonyiwa ku mmande ya sabbiiti eno. Bubaka kibonyiza okuwa omukyala aliyo naddala mu mwezi guno ogw'abakyala mu mbeera y'okulaba nti beekulaakulanya nga bamudakiika ng'emu? Abakyala obubaka bwembawa bave emabega mujje omuntu omukyala kati ow'omulembe guno omukyala wakukola mujje mpola tugende ku banka abasinga mumanyi n'abatamanyi weewoleyo akasente katono. Waliwo bizinesi zitandikirwako ennyaanya, obutungulu, okusiika nga muwogo, paani, ebyo ebintu by'oteeka mu kapito ya $5,000 n'otandika n'okola ate n'obaawo Mukama n'akuweramu omukisa n'okola. Kati baana bange kye mbagamba abakyala muveeyo emabega, bananga omukyala atakola amenya. Muveeyo mukole, tukwatagane n'abaami tuweerere abaana. Bubaka bukulu nnyo bw'okuweerera abaana. Kristi nga tumba mu dakiika ng'emu, bubaka ki bw'oyinza okuwa omukyala ali ku BBS TV atulaba okuva mu BRAC naddala mwezi gwabwe guno ogw'abakyala? Abakyala obubaka bwe nnyinza okubawa, nsooka okwebaza mwenna abatuwagidde. Bannaaye ffe nga BRAC tetulina kye tuyinza bbawa. Abakyala mumaze naffe emyaka 2, myaka 15. Bannaaye tusiima ku mutima. Mukama Katonda akibabalire. Mwebale kutuwagira, mwebale kwagala BRAC, mwebale kutubeererawo buli mbeera yonna. Tuyina bakastomers bangi nga bo toyogera ku BRAC kikyamu ng'aliwo kudifendinga. So bannaaye mwebale abalina omutima gwa BRAC, mwebale abategeera omulamwa gwa BRAC, ate era tubakubiriza n'abatannatwegattako bakyala bannange. Mujje mutwegatteko. Abamu bagamba BRAC y'abataasoma. By the way, BRAC ya buli omu eyasoma n'ataasoma, mwenna mujje tubaaniriza. Weewaawo omukyala Christine Nakiganda manager okuva mu BRAC Uganda saako n'omukyala Allen Katushabe omu ku bantu abafunye mu nteekateeka ya BRAC Uganda babadde batusigira ekifaananyi ku butya bosobola okwejja mu bunyanga gw'omukyala naddala ng'okozesa omwezi guno gw'abakyala. Omukyala Katushabe yategeezezza emitwalo 25 ge yatandika nago ng'ayita mu BRAC ssaawa zino Land Road Mulamba ayina n'ammotoka ag'enjawulo. Kale nno kikulu nnyo okulaba nti nno obeegattako. Program olutinde ya luno kwalero kiriza njikomekerize wano ngenda kwata kuba naffe abakalacha omwana Steve Muzira omwana Shaki Baby saako n'omwana Kanyanya bagenda kuba kutusako enteekateeka otandike sabbiiti waawo nga tonyize nnyo ku maaso ate nga oli musanyufu. Program olutindo nze Peter Atenyi omukyala ku mwanjo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala ne nabagereka Buganda.